Mwenna abatulaba mpozi ne Fred nakazibwe omwana oyo tutegete concert yabanamasaka banamasaka be bategese nga bayita buli omu ali mu Uganda ajje cricket over kakati ye bannanga oba aina yayongerwako ddala bwe kirire Bible ekyogera ate Bible yalaba ebintu bannaye Mukama Katonda buweva abayigiza bayeze 12 basajja bawandikanga ebintu nga bamukwata bulungi yeze ate tebakyusa era naffe bannamawulire abaliwo ennaku zali ne bali bannamawulire naffe twebaza Katonda tuwanga tuwandiika ebyo ng'era twogera ebyo nenna tunulidde nakiwola kingi n'omwami Deogratias nga bali muhane muunu nga bannange nga buli kimu yawo labyaze mutoe nkama abantu banoonya ssente ezikola kizinga essese bwe bava ku kizinga kino babadde buvuma bwe badde bwe baddako entebe bagende nakiwo bwe badde aniryato speed boats ze baliko kati era be bali eri mu bitititi nga bebase mbalengedde abo emyaka 25 bajiweza juzi mu bufumbo buli mwaka bajaguza kyembagalako kuddayo mu kereziya buli kaseera ne baddamu ne bakuba ebirayiro ne basembera ate bulungi otegedde era onale bwe yatugamba aboogera bonna boogeredde obufumbo bwe naye kiyingi yagamba abo sibawuliza era namwebaza mma weebale tulaba era kasozi bamatu obulamu bugenda mu maaso obufumbozi bamatu kubanga nga boogera olaba boogera batalina kwogerera otegedde ate kati gobalabalabyeko ne gwejjako olugambo era ne kati munnange ebyo nabyo nno ne bibeeraawo ate waliwo ekirala ekyansanyusizza Julie Sekajugo omukyalo nalika yatwala abaana be obategedde Netherland ewa Sekajugo eyamwanjula juzi ne tugende wali eri ekiboga eri Katikkiro yagenze e Bulaaya Julie yali mukyalangumi otyo kati asema kudde Sekajugo ono Katikkiro waffe wakati yachaddeko ku mawanga ga Bulaaya Scandinavia ne gamawanga ag'Eshengenyi ago ayongera obbagazisa okwagala Obuganda n'eggwanga lyabwe Uganda n'okusevinga kyokete ebyo byonna bwe bityo kaakati ono Julie atijjukira muyimbi nalyoka abakubiramu awo bannange teri kyanyumidde nga baana ku Bulaaya okwo okunekanekana mu bukanzu nedda mu busuuti sorry mu mbeera ezo nga ekitiibwa eky'Obuganda okirabira ddala Ssaabasajja ali mu ssaza lyafuga eri Budaaki essaza lye eri Denmark essaza lye eri Norway essaza lye eri America eyo Julie eyo naye abafuga Ssaabasajja bwekiri kale katulabe Katikkiro ng'atuukawo abaana bamwaniriza boogera Oluganda luli Oluzungu balumanyi nnyo naye bannange tusinza abakambu bano balungu Bulakaba kyonkoledde buno mwaka sikitenda banenge bamama nsanyise nnyo balaba mikwano mwebale kwagala bwa Buganda mwebale kwagala Ssaabasajja tukwasize wamu buli kimu kijatambula bulungi mwebaza akakiiko abategese banenge mwenna mbebaza olw'omulimu gw'omukozi ogw'amaanyi amanya kyele hatpeti mukyala Sekajugo omubwati oyo gwempandiisa naye bwekiri tandisa okunyigiza olugambo lwo nange twala twiralo wetwogera nga byakyama Sebuya alina olugambo ebyaddala sisa ebyemirimu omulimu ebyaddala wamma amazima kiri nti alimba nze nyina lwa mulimu wano
nze singa nalina olugambo olwa interpersonal nti ngende wago ne mugamba ku mizigo simanyi biki singa ensi yagwamudda ndabe nze kyesogera ku TV sikyogera bbali kyovulaba kati munnange omanyi nzijeko mulamwa kanzireko mulamwa Farida omwana nakazibwe ow'Ebuddu Masaka mikwano gya Buddu byenamujjako lulinga ayogera Farida ono wabula ndooza tulete ku buchallenge ifo ino tumwira obulamu bwa Farida ebirala ngaki for example obulamu bwa Farida muntu alina okuba n'omuntu we obulamu bugende mu maaso obadde muliivu system etambule Farida twamukyaza wano talina muntu ne Bruno Kage mugamba mukwano gwe nnyo naye omuntu however yamufuna netajja mutugamba kubanga bwe yamutugamba oli ex we omujjukidde owe Dubai ex we yamwogera ebyavaamu mwakola ki katali balaga muntu we naye ayina kuba lulaga mu lujjudde era n'agamba nogamba naye muntu saasirangako kubanga naffe tuli bantu kubanga ate Bruno K ayinza osiikiriza kati akyagambe tamwagala si kyekyo kati ate aba asiikiriza nze kati nkuba tooki kale kati omwana ono ategekedde Masaka fete in fact Masaka ndowooza abayimbi abasinga bava Masaka abagagga bangi mu kibuga muno si abasinga naye bangi bava Masaka so bw'otunula Masaka eno enseenene ziva Masaka desinga egenza ebyenyiga mu gomba enseenene tezikola ki tezigwamu naye mukwano gya Masaka Greater Masaka mwenna tugenda cricket off nga Nwaji amaze okuggwa tusooka Nwaji kuba ffenna tuffe tukirimu kakati enkyatu tebalekera ku buchallenge bwannakazi okuva nambuuza emyaka emikana ne bibulema naye atula naye eri ku TV n'abuuza abantu gwe naye abimutuuzaamu naye bambi n'asoberwa so omwana oyo olw'okuba omukolo gweffe tugutegese kati katukusibule tukulekera omwana ono akunnyonnyola lwaki waalize mu Greater Masaka fete erugogo cricket oval ate naye Masaka gye kiri ku recreation center VIP tomwerabira kyotegese era otegese kukola ki like waki okitegese Sseguya nga bw'omanyi nti omwana bw'akula atandika okunoonya bw'aba anaaba wabuvunaanyizibwa atandika okunoonya ngasiza ntya either ye ng'omuntu oba mwetoolodde oba ekitundu mwava so nange bwe ngenze enkula bannayuganda bampadde amatu babadde balungi gye ndi nempeereza but you know sometimes bigenda neolaba nga kifuuse monotonous togamba what more can I get or can I do so natulamu awo ne ngamba I am a child raised by Masaka, born in Masaka. That will be my resting place. Ate ndaba abantu bana Masaka tuli bangi. Ate nga twagala nnyo ekitundu kyaffe tukyenyumirizamu. Kizibu sanga omuntu muna Masaka gyali yonna ng'aswala waliwo ebitundu by the way ng'abantu baswalako. Even associating them with those places. Agamba nga n'ennimi zaabwe batyo ozikola ki? Okuzoogera. So ndi mwana yenyumiriza Masaka. Bana Masaka bangi bempulidde oyiteyo mu wino. Baragamba nga nedduka yateekako bannamasaka bannamasaka twekembe munnamasaka bla bla so omanyi be basinga ndowooza mu Kampala ne Wakiso obungi be bantu abali so proud and loyal to their place so nga tuli mu department omwami wa Ssaabasajja gwe yasiima n'akwasa ddamula amulamulireko Buganda waffe Masaka yes so Masaka is like the heart of Buganda omuloodi atukyaza wane waffe Kampala muna Masaka Kalungu aberi wa mama actually bali ku kyalo kumpi kyekirimu aba bagagga bananyini bizimbe nga badureke bani omwana Tuham kwe Masaka twasoma naye bwala lwaki mwana mutahina sente nange nzikizane nakulabako ewa by the way mwali kudiru ki ngenda kubuuza ku banna Masaka bange mbabulireko ku kyentegeka you know omwana oba oyagala blessings mu bantu abakulu nakulaba ewa nagamba wayi ebintu bizibu oli Muisiramu naye Muisiramu Mwami muna Masaka is so inspiring at such a tender age okuba nti akoze byakoze very very so abantu ngabo tubeetaaga era navaayo nga siri kyekimu just amagezi n'ebigambo byakugamba tosaasigala kyekyo sooka n'akuwa enjiri n'okuwa obuyo obudde bwe kozi yampe eddakiika zange ngaana nga tuli awo mu ntebeze ez'ebbeeyi nange nagenda mu ofiisi yasooka n'akusomesa obutabo era obutabo yabumpa nange yamumpa tova wahamu nga totegedde kuwa amagezi oweekolere ssente